Kwaniriza webale nnyo webali ddala ekya muganda wange gyosinza okubanga ate otulaba obanga otulengera. Nze Big Bro Jamal oli ku Big Brother Uganda, tubeerangawo mpolampola. Mu tusonyi olwaleero Bone Barista ali bize, tukoleddemuko walala, waliwo omulala abulako, Mbega promoter taliiwo naye nga sawa yonna ajja oba oli awo osobola okutwegattako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abasiraamu. Ebitambula bigenda mu maaso mubiraba bulungi nnyo. Kyensuubira okuba nti bijjaba bisobola okuba nga tuyambibwa ffenna. Kyomanyi genda mu comment section munsonyiwe ennaku zino bibadde waliwo ebinkuttekutte, waliwo channel yaffe tuli mu kukolako endala awa sister channel, ojja kugiraba very soon, bagita the Big Channel UG. Big Channel UG ojja kuba ogendayo era content yatandise okuba nga agendayo mpolampola. Kuteekamu awo osobola okugiraba, teekamu the Big Channel UG, ojja kuba osobola okugiraba. Subscriber balina bangi nnyo, naye content tugenda okwongerako osobola okubeera nga ate obikwasaganya bulungi nnyo. Kale biliyoniya kyekiriwo Jobless, omuntu aliko ku live yokyali nagenda nagwa mu njuki z'abalina banno bansobola yogera amazima ebikine zimwota ku live za TikTok bali abantu tebasobola tebalisobola omanyi tero mukyaza by the way basuubiza omwogezi wa National Unity Platform yansuubiza okukyalako ku TikTok live era ngenda muleeta ano naye mukulu wange atangazemu ku nsonga ezimu ezikwatagana ku ggwanga. Agenda tangaza nsonga ki naawe? Bannayuganda, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamu ava kusiiba, Islamu mwebale kusiiba, Abasiraamu bannange ekisibo kiwedde Allah yasobozesa okusiiba nga tuli balamu. Mwebale kusiiba mwongere okutya Allah n'okumusaba ekyo mwagala kyonna agenda kukituwa. Okay, Jobless kuza ku Bannayuganda mugamba mutya bannaffe abaalaba amazima ne mutegeera nti gino Muhoozi esubiri omunnayuganda mbaagala nnyo n'abatanaba kutegeera kituufu nsaba mutegeere ekituufu nti gino Muhoozi ye pulezidenti w'enkya era mutwegatteko. Mwami Museveni akyali pulezidenti, affe tulina omukulembeze affe gwe twagala. Pulezidenti Museveni yaliko nga pulezidenti w'enkya, okategedde pulezidenti yoli Kaguta Museveni yaliko essaawa zino, naye tulina waffe gwe tuleeta gwe twagala afuge ate n'omuvubuka aganyirwe mu nsi ye lwansonga nti bingi pulezidenti Museveni byakoze era bingi ebimulemye okitegeera. Era twagete ku muvubuka ayina asobola owuliriza n'okuba nga asobola okulaba ebirowoozo by'abavubuka. Wakati pulezidenti Museveni omulaba emyaka gy'alimu waliwo ebintu by'atakyasobola kumanya nti babituukawo ne mu nsi. Kati gino Muhoozi ono yasobola okumanya embeera gye tuyitamu ffe ng'abavubuka. Tuba tumwettanidde nnyo era ne bwola ku social media yajjuddeko yekka. Abannuku simanyi gye badda babaddawa. Gino Muhoozi ajjudde nnyo ku social media. Banoku siwa noka natigana ndyebali tuba kubabulizayo wenzi wensangu wano kuba kubabulizayo abantu nedda kati wagala balabike bagambike. Muhoozi wabe ku mukulu Kyagulanyi weyabedde mbazungu nga alimu ku ebifaananyi ne baswaziniga awo mayi wa bifaananyi nnyo era omwana sari ajja mu politics nga azanya firimu za buseegu. Anyway, twogere ku nsonga za of course waliwo abalongo waiswa ne Kato naye abagambibwa mbu bavudde mu kambi ya owekitiibwa Mathias Mpuuga ne bajja straight ne balyoka batabukira Kato nga bo balowooza bali ku waiswa naye omuvubuka oyo alina engeri gy'abadde atunulamu bw'ati n'atunuulira n'abatunuulira. Naawe Jamal oli munnamawulire olwaleero Jamal gy'abatubeere ng'abantu abakulu nasandisibudde okuŋŋamba kibuuzo bwekyo ng'okimbuuza bakwogera ku ekyo olw'ensonga eyo diversion ebiriyo tobimbuuza na bimbuuza eyo. Waiswa yennyini yakola ebintu ebyo njagala ompulirize bulungi. Tebakulimba nti Mpuuga alina obudde obugenda ate munalize kukyusa bigambo ate Waiswa yakola ebintu Waiswa yennyini yaseetinze muganda balina otusibuwaza nyongera okulabula mwami Waiswa oba okumugamba mwami Waiswa ye bw'aba ayogera ebigambo
atwalira ddala bannayuganda nti bakyategera n'okutega tebategeera. Ekibiina kyalimu nze nandisubidde nti sikyo bo batugamba nti baludda luvuganya. Nze nandibasubidde nti bandibadde baludda lwabula gavumenti. Bw'oba olina ky'oyagala okugamba gavumenti, abantu bakusinga kujja ku TV, ku marediyo kwogera nnyo, okugamba nti ogedde nnyo. Waliwo ekiruma ensonga jangu mu bantu omanyi nti ki ekibaluma. Tolina buyinza kugenda kikola, mulina kwogera. Mwami Waiswa alengezza nnyo abantu bangi, era yalowooza nti bwadda ku TV ne ku rediyo kulengezza wamulabye yaddalumba ebusoga emwate bagenza okwo kulumba kulengeza abantu bakulu, kutaba abantu bakulu kitiibwa. Addemu alige okuwa abantu ekitiibwa. Ebusoga yavuddeyo ng'agamba Mama Anita ave ku Mama Kadaga. Kitegeera ekirungi abantu bonna basatu abo boolaba Waiswa, Anita ne Mama Kadaga bonna nti Waiswa yeeka nti mwogezi wa National Platform si mubaka wa Parliament siki. Mama Anita mubaka wa Parliament ate nga ye speaker. Honorable Rebecca Kadaga yali speaker era n'avaako. Kati bonna basoga ate era bava mu side ekyo. Bolaba nti yabadde ayogera ng'agamba maama biveeko oli muleke mulwadde. Omanyi kye bayita amaalo. Anita Amungi alina kyayogedde alina amaalo. Manyi bulwetize nnyo okwagala nnyo kamera. Kamera eno ereesera ebizibu bingi. Aye nekyagula naye kimugambe pulezidenti wammwe ng'abannuuku. Mugambe bulwetize nnyo okwagala kamera. Oyo kyagula ebintu by'atalina kwogera mu kamera ng'alina kusirika ng'omuntu ne bamwogerera. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Kati Waiswa kyali kimujjawo okwogera ebigambo ebingi. Anita Amungi yasoose okwogera kyegega amaalo nti omutala bukaseera baade mu kitundu kosi nayada ayina okugenda nga abantu basagala kwogera kati ngaawo ba Waiswa kinali muganda ddemu empisa nebyayogera. Omanyi Uganda yatuuka ekiseera neeraba kati ku TikTok tulina omukutu gwe bata TikTok nti buli muntu yenna amanyi nti bwe nnaakola kino ku TikTok bajja kundaba. Okitegeera beemazeemu ak'obusajja oba ekitiibwa kye twali tubawa nga tuga nti omumaka wa Parliament oba kitiibwa ky'amaanyi. Okitegeera naye kati baafuuka ng'abaana ba buli yatubatuwa ng'abaana ba TikTok. Era kati nze Waiswa omulaba nga omwana wa comedy ba TikTok basefuko. Nze bwe mbalaba abo basajja kubagenda nabo nayogera ekigambo nga n'omwana wa TikTok yakajuni nga tasobola kyogera kati weka mutwala engaali. Kati Waiswa yaleese muganda we musimanga bavuka bamulumbi nga Addako firimu bali mu comedy balumba bwe batyo bamukutteko wadde muyiga ekintu kimu Abannayuganda banga babeesiga wenkutuma nenkandi jagala onkwatira ono bamukoleko kyomukoze otuukayo omugambi bituwalabye naawe okkiriza nti Mpuga yasimisa ono balumbi. Kampu example. Kampu ya Mpuga yali Nuupu. Uliriza. Nuupu. Tunule eno nkugambe. Jamaa amazima boogere. Nuupu obwagizi bwe yalina. Nuupu obwagizi bwe yalina ng'etandika. Bweyongera babukka nga ggwe omulabi. Ate nga nawe wali wa Nuupu. Nze simanyi ekibiina kye kwasata gakimanya. Wa Nuupu. Naye nze kugamba ebigambo njagala nzemu answer emu ku kibuzo kye nkubuuzizza. Nuupu 221 na kati 2024 amaanyi geeyongera bagagga. Amaanyi geeyongera. Bw'omanyi gwe bolaba ebintu. Amaanyi ageeyongera bagalabira amaanyi geeyongera. Olaba bikka. Gwe nga gwe. Naye amaanyi okweyongera bagalabira ku ki? Anti ongambye geeyongera. Kati njagala ombuulire. Twali si bwe tuli abantu beeyongera okutegeera nti baagala enkyukakyuka. Bw'ogambye ssebo. Mwetegese okulaga Bannayuganda nti mwagala enkyukakyuka mukoze ekimala. Essaawa zino ng'abantu manifesto yammwe eri ki abanno? Nedda bakoze ekimala ekibalaga nti beeteeseteese. Ati kati tulaba otubuzaabuza.
Nuupu nga Nuupu manifesto ya mwerichi oba manifesto ya Nuupu ki ojje weegendereza omuntu avaayo ng'ayagala kulembera ggwanga nga sipiiki ze azijja mu mutwe taba na lugendo kibatambi nkoko ya mutamivu lwekeesa lwebala ye kyagonidwakira ku makyanga mukyamwinamu obwesigwa ng'ayisa emikono mu maaso kuba kimanya essaawa yonna kigenda kutegereka ensi nti yali yeenoonyeza bibye era omusiru yakyakitega buno obudde nti Kyagulanyi asobola okufuga eggwanga naye omugezi yakitadda. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana w'okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 5 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Okirabirawo abaana abandi bali makomera bali bameka abali makomera bangi naye waliyo n'abatali bannuupu nawaliyo n'aba NRM ate kati gwe nkwagadde waliyo n'aba NRM olunaku nti ekibuzo kiri nti abannuupu babasibira ki kwekalakaasa kuma mu bantu muliro wuliriza wano mu Uganda etteeka erikukiriza okwekalakaasa weeriri naye weekalakaasizza otya omanyi lwaki abazungu bano batusinga nnyo bwe bagamba nti kwekalakaasa akeera ku makya n'atuula awo awulira n'omwana atuula ne batuula butuuzi bwe bati ne bazinga emikono ne bwebakubira embooko wakubula naye mu Uganda mu engeri etumulina amaala amangi mumanyi nti okwekalakaasa agenda kujja gundi firiji ya mukazi gyasa kujjamu soda kunywa mumanyi kwekalakaasa kuteeka bipiira mu kkubo kuma muliro kufumbira mu bbanga okwo tekuba kwekalakaasa obanga alidde mu nsi y'olwekasa otandikeeko era security abakuumaddembe balina okukola omulimu gwabwe okulaba nga bakikomye okukikomya kyeki okuba omukka ogubalagala okusobola obbakwata kubakwita kugumbulula beekalakaasa mugende mutereke buyi bulina okuba nsonga temubeera mususe we mwandikomye kati be baana abo bolaba mu makomera okitegedde abaana abo kyogamba Nuupu erina abaana 1500 bali mu kkomera beeyita kye batali abaana basinga beeyita kye batali mukama waabwe yabali manyi mwe bannayuganda mulina ebintu byemutalaba nze nalaba Kateregga nga wagenzi wa President bwe yali ayambadde ekyambalo kye yayambala akakofiira ke naye ate bano abalala bateerako n'amayinja bano abaana bewalanga balina mubajjeno osanga wa NUP nze nange baali bambuzaabuza nali ntambala ne mbasanga ne ŋŋamba ye bano bamiritale gavumenti yaleese ebyambalo ebyama tumanye balina amayinja kuno tukkirize Jamaal osanze omwana oyo ayambadde amayinja kunalanka azeetuumye bw'omukwata obeera wa poliisi n'okwata omwana oyo eranka byokutteko osobola okukwata omwana oyo omusondeko ku poliisi waba nawulira uli bagamba lwaki batwala mu kooti z'amagye ng'ate nga ba civilian tayambala lanka zaaki ku civilian kiyambala kyovulozo kirekera beetuma kye batali nebabakwata era munaasigala mwewa amagundi agamanja lanka ezo ono mu Uganda tumanyi nti lanka ezo balina n'obukofiira nga kifo Kyagulanyi balinawo kasita ng'ogamba nti ate wabakutte lwaki batwala mu kooti z'amagye ebintu ebimu kale nga tulowooze bulowooza ffe ng'abantu tugaane kunenya nnyo gavumenti yeetaaga kutegeera otegeera naye tuli basanyufu nnyo bannaffe bakkiriza nga balinga abagoggolera mutabani waabwe ojja kubata naye olwakazito k'Abannayuganda ke batadde mu kibiina ekyo ekiteeso kye kye yaleeta taata owangudde abannuupu
tusaba President Museveni abere wa kisa atule mu list y'abaana abo yekube mutima ng'omuzadde basomesebwe engeri gye balina okweyisa mu nsi yaabwe. Big Brother Uganda tuwera yona fa baka mukono ki Uganda Limited bagamba be batwala abantu ebweru genda yo osobola okubala baliko fita wa building banafe ababone barista basomesa abantu kwa kawa iranga babone barista coffee and cafe so basanga wa bakuli level number 2 because okubalaba number the simu wezi yao banafe aba she and standard day and primary school nabo basomesa abayizi twala yo mwana ne oboli bulaye n'omusindiko mwana wabeera ku somero abeera waka so ngate abanina guest house basangibwa Namuŋŋoona ne banafe abatoke restaurant nabo we bali nnyo Mugisha Nandi tours and travel basanga wali ku square opposite oyagala visa ze Canada, America, UK, German, Japan wona Poland so ogenda mu Mugisha Nandi tours and travel bakutambuze abonno bakola ebintu ebyenjawulo so gendayo okusobola okubalaba njagala tumalirize soko mbulire olina kiwasoose wali ogamba nti General Muhoozi ye President Addako njagala tukaddeko mu dakiika 2 zokka kubanga byomuponize General Muhoozi ye President omanyi bino ebintu kambigambe obufuzi bwa President buganga bwa Kabaka otunuulira omuntu n'obubonero obujja bumutambulirako n'omanya nti ono agenda kufuuka kino General Muhoozi ebintu byazaakola mu ggwanga General Muhoozi abadde nnyo mawulire bayitha wekimanyi nawe okimanyi abadde nnyo mu kusoma yo maji ebiki tabadde nnyo mu kamera naye obwangu bwe yagisizaayo oba omuto gwe yagisizaayo okuyingira kamera n'abantu enjagala gye bamwagaddemu kiina kitulaga ffe ng'Abannayuganda tubadde tubulamu omuntu General Muhoozi si sereebu tabadde nnyo mu kamera nti abantu bamumanyi naye okubanga asobola okugamba nti ngenda Masaka ensi n'ensi n'ekulumuka n'egenda e Masaka kira bwe bumu kubonera obulaga kyekijja mu maaso General Muhoozi si muntu wa bigambo bingi ate kyayogedde akiteeka mu nkola kikikuleetedde okubanga olowooza nti President Addako si kulowooza wano KCCA abadde babba enguudo babadde babasinze ne balukwago bali tokimanyi ulira faayo ku byenkugamba KCCA ne Lukwago babadde babba ssente z'enguudo mu Kampala wano kibadde kimanyikiddwa bulungi Erias Lukwago egumita road mayor muyaye muzi akitegeera baleeta budget bagyetera omukulembeze w'eggwanga sente zigenda okukola enguudo z'e Kampala General Muhoozi n'abagamba gyereeta gitunule mu ndabe nga sente ze basaba General Muhoozi n'akwata ku n'agamba eggwanga lyagenda dda n'asaba kitawe n'amugamba nedda mpa hafu ya sente ezo okitegedde enguudo zino zonna zikolwe General Muhoozi okuva SFC yakwata contract y'enguudo amazima gali nti mwogeze amazima enguudo z'e Kampala ziringa bwe zaali zitambula zikolebwa ziri mu kukolebwa kuba oli badde basula obusuuzi ebintu babadde bakuba biraka bakola bye baagala bakugamba Uganda Kampala twamuvaako dda buli omu akola kyayagala naye General Muhoozi lwakutte Kampala ono ne flyover zaawedde waliwo nanga agenda ensambya enjawulo weeri naye akimanyi